Abasiraamu Yesu bamulaba batya mu ddiini yaabwe? Abasiraamu abaffe bamanyi Yesu, bamukkiriza, alina ekitiibwa kyonna mu ddiini yaabwe? Oba Yesu wa ddiini yo ggwe omuprotestante, omukatoliki, omuseventh day, omulokole, Jehovah Witness n'abalala abagwa mu denominations eza Christianity? Wano we tuli wakulu nnyo ekiyitiridde eri omusiraamu, kyokka ate era wakulu nnyo eri omuntu yenna atali musiraamu. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Twebaza wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, tumusaba asse okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Omusomo guno abalungi ab'ebitiibwa gwe tuliko kyafaayo ky'abaana ba Isirayiri, wano we tuli wakulu nnyo eri omusiraamu, kyokka ate era wakulu nnyo eri omuntu yenna atali musiraamu, wabula nga awulira nti nno mugoberezi wa Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam, ng'awulira nti mugoberezi wa Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam ayitibwa atya? Bamuyita batya? Bali gwe bayita Yesu. Gwe bayita Yesu. Naam, nga mugoberezi wa Yesu. Omusomo guno mukulu nnyo gy'oli, okubeera nga otegeera abasiraamu Yesu bamulaba batya mu ddiini yaabwe. Abasiraamu abaffe bamanyi Yesu, bamukkiriza, alina ekitiibwa kyonna mu ddiini yaabwe? Oba Yesu wa ddiini yo ggwe omulokole, wa ddiini yo ggwe omuprotestante, wa ddiini yo ggwe omukatoliki, wa ddiini yo ggwe omuseventh day, wa ddiini yo ggwe Jehovah Witness n'abalala abagwa mu denominations eza Christianity, abawangalira mu kisinde kya Yesu Kristo nga bwe bagamba. Wano we tuli wakulu nnyo ekiyitiridde. Mu mbeera efaanaganako bw'etyo abalungi, nkubiriza omusiraamu okubeera nga omusomo guno aguwa akadde ye kennyini nnyini gumugase mu ngeri y'emu, okubeera nga omusomo guno agutuusa ku abo abatali basiraamu, oba oliawo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga alina omwoyo gwataasa ekigambo ekinene n'ekibambulira eky'amaanyi ekirindiridde abaana Adamu mu maaso awo. Wallahu almusta'an. Bwe twakomye omusomo gwaffe ogwawedde, twabadde tuli ku dduwa y'abaddu ababiri, nabbi wa Allah Zakariya alayhi assalatu wassalam ne maama wa Maryam alayha assalatu wassalam. Twalabye nga nabbi Zakariya alayhi assalatu wassalam alajanira Allah subhanahu wa ta'ala amuwe omwana oyo abeere nga amusikirako obwannabbi, nga bwe twakirabye nti bannabbi tebasikirwako maali, bwabeera balina emaali gye balese esaddaakibwa busaddaakibwa. Inna ma'ashara al-anbiya la nurath ma taraknahu sadaqa. Iffe bannabbi tetusikirwa, yani tetusikirwa maali. Ma taraknahu sadaqa, kye tuba tulese kisaddaakibwa, kigabanyizibwa mu baki? Mu beetaavu. Wabula bannabbi basikirwako ki? Basikirwako irimu, basikirwako buluŋŋamu bwabwe. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir, bwatu bwe yagamba alayhi assalatu wassalam. Atwala omugabo ogwo ogw'obusika ogusikibwa ku bannabbi nga bwe buluŋŋamu bwabwe, eddiini yaabwe, amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala irimu. Faqad akhadha bihadhin wafir, aba atutte omugabo omunene okusinga emigabo gyonna abantu gye bayayaanira egy'edduniya.
Nabbi Zakariya alajaniya Allah subhanahu wa ta'ala amuwa omwana ne maama wa Maryam alajanira Allah subhanahu wa ta'ala omwana ali mu lubuto abeerenga amufuula omuddu ow'enjawulo, abeerenga aweereza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta as-sami'u al-alim. Omulezi wange neyamye gy'oli okubeeranga omwana ono ali mu lubuto, singa obeera omumpadde ngenda muwaayo abeerenga obulamu bwe biseera bye byonna abimalira kubeeranga aweereza ddiini yo. Okusaba kw'abantu abo ab'okumpi bombiriri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakwanukula. Allah atunyumizaako Maryam engeri gye yabaawo ng'abaddewo nadduwa ya mukyalo oyo ow'ekitiibwa. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza okusaba kwa maama wa Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayanukula okusaba kw'omukyalo. Okusaba kwe yasaba yalina ebirowoozo ye ng'asuubira nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amuwa omwana mulenzi, naye agenda okumuzaala, agenda okulaba ng'omwana Allah subhanahu wa ta'ala gwamuwadde mwana muki? Mwana muwala. So nga ebitendo by'oyo asobola okukola ebyo omukyalo byali ayagala, alina kubeera mwana mulenzi, ye nga tasuubira nti omwana omuwala asobola okubeera ng'akola omugaso omunene ogufaanaganako bwe gutyo. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atuha untha. Bwe yamala okumuzaala agenda okulaba nga muwala, n'agamba nti omulezi wange inni wada'atuha untha, ono nno bwe nzadde mwana muki? Muwala. Wallahu a'lamu bima wada'at. Laba imaani eyo waliwo ekyokuyiga kinene nnyo. Ensoma ziri bbiri ku aya eyo. Wallahu a'lam bima wada'at sukuni, so nga Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi kiki kye yali azadde, yamanyi kiki kye yali azadde. Kituufu muwala, naye Allah yamanyi potential y'omuwala oyo, yamanyi ebitendo byagenda okuba nabyo, yamanyi omugaso gwagenda okuba nagwo. Kitegerekka. Ensoma ey'okubiri, wallahu a'lamu bima wada'atu. Allah yamanyi ekyo kyenzadde. Kitegeeza nti wasooka ani ayogera? Allah subhanahu wa ta'ala. Ensoma ey'okubiri ani ayogera? Maama wa Maryam alayha assalatu wassalam. Nyina ekibuuzo, ensoma ziri mmeka? Zonna Qur'an? Aljawaabu naam, zonna ki? Zonna Qur'an. Emu eriko sukuni. Wallahu alam bima wada'at. Ayogedde ekyo yani? Kitegeeza ye Allah. Allah yamanyi kiki omukyalo ono, mukyala wa Imran kyazadde. Kituufu azadde muwala era amaanyi gamuweddemu. Kitegeese bulungi. Ne Allah yamanyi kiki omwana oyo kyagenda okubeera. Kitegereka. Ate ensoma ey'okubiri, wallahu alam bima wada'atu. Allah yamanyi ekyo kyenkoze eki? Kyenzadde. Ekibuuzo, zombiriri ez'ensoma Qur'ani, ensoma ezombiriri Qur'ani? Aljawaabu naam, zombiriri Qur'an. Tayib, Qur'an nijjanga aya emu wali egamba kiri na wano egamba kino? Aljawaabu naam. Eriyo kye bayita qiraat, kyekiyitibwa qiraat. Qiraati ezo z'owulira 10 zibeerawo nga buli emu erina kyeyizitoyo endala, oba kyennyonnyola ku ndala, oba kyegaziya ku ndala, oba kyekkaatiriza ku ndala. Tosobola kusiŋŋaana nga waliwo okkoonagana kwonna, la min qaribin wala min ba'id. Kitegeka bulungi?
tuyigawo ki wano tuyigawo nti qiraa esooka Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ategeeza abantu nti Allah yamanyi ekyo omuntu kyazadde sobola okuzaala olwana nga luli awo nga n'olutunulya noga ya rabbi bamanye bamaama afe ogamba nalinzwa naddusuula siwe kiri nalimbulawo na Katonda okulusuula nga olulaba lwonna luli awo kwegamba nga bamaama baffe bamanyi bye bayitamu mu baana ababeera bazadde siwe kiri naye Allah yamanyi kiki ekyo ayinza okubanga sobi oyo gwosaasira oyo okulowooza nti teruli mukando sobi mutawaana munene ogugudde mu umma olwo olaba olwo oluli awo lulinganga oluntuntu nga mutawaana munene Allah gisudde mu umma. Allah yamanyi kiki ekyo ekizze. Ayinza okubanga musajja wa buvunaanyizibwa nnyo mu bulamu obw'ensi, ayinza okubanga musajja wa kitiibwa nnyo mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Allah yamanyi kiki omuntu kyakoze atya. Totunula ekyo ekiri awo embeera gy'alimu eyo n'ogamba nti wabula Allah yamanyi ogombiri gwe gunaakula gugenda kubeera ki. Imma ku sayidi y'okwedduukirira n'okwetaasa n'okuwona, oba ku sayidi y'okwezikiriza. Kakati ate qiraa ey'okubiri esomesa omukkiriza essomo eddene. Essomo ki? Eddene. Somo ki? Okubeera nti bw'oba ozadde omwana tofuna judgment mu mutima gwo eri mwana oyo mu mbeera gy'alimu. Ne bw'abeera ng'omulaba aliko obukendeevu bufaana butya bola ku mwana oyo, gamba Allah wange yamanyi omwana okyalibeera. Allah wange yamanyi omwana okyagenda okubeera. Allah wange yamanyi. Ayinza okuba nga olina ebirowoozo biwanvu ku ye ng'agenda kubeera mulala nnyo, yani essuubi ly'omulinamu nga tagenda wadde oddisemberera. Ate oyinza okutomulinamu ssuubi lyonna naye ng'ate buli kika kya bulungi kigenda mukuŋŋaaniramu. Kitegese bulungi? Eyo nalyo essomo tuliyiga mu bigambo bya maama wa Maryam alayha assalatu wassalamu. Kakati kyavaga nti wa inni samaituha Maryam, wabula nze ogwange naam gwakudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Edduwa yange yagiwulidde, manyi sami'un qaribun mujibun. Nze kyenneekakasa nti Allah wange gwe nalaajanira, gwe nasaba ali kumpi, awulira okusaba kwange, n'enniya yange agikola atya, agimanyi. Wadde nze ndaba kyennabadde nsuubira si bwe kitu bwe kiri, nze kansuubire bulungi, Allah wange kamulooleza bulungi. Wa inni samaituha Maryam, nze mutuumya ani? Maryam. Waliwo dalili awo. Dalili yaki? Dalili y'okubeera nti yajuuzu, kikkirizibwa omuntu okutuuma erinnya omwana ku lunaku lwennyini lwakoze atya, lwazaaliddwako. Laba omukyala yakamala okuzaala genza okulaba nga mwana muwala, n'agati wa inni samaituha Maryam, mutuumya ani? Maryam. Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yajiriba sahaba n'abagamba nti wulida li al-layla, olunaku lw'eggulo ow'ekitiibwa Allah yampadde omwana omulenzi, wasamaituhu bismi abi Ibrahim, ne mutuuma erinnya lya taata wange Ibrahim alayhi salatu wassalam, yani Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. N'abeera nga awo wennyini we yakola atya, we yamutuumira erinnya. Sulaim bwe yazaala omwana Ishaq, mutowaani wa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, yagenda eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, amangu ago nabbi namutuuma ki? Namutuuma erinnya. Wahakadha n'olekyo kikkirizibwa okutuumirawo erinnya, ate kikkirizibwa okulituuma ku lunaku olw'okumeka? Olw'omusanvu, nga bwe kyajjira mu hadithi. Byonna bikola bitya? Byonna bikkirizibwa. Era kikkirizibwa omukyala okutuuma ki? Okutuuma erinnya. Oli ayinza okuga nti Imran yali yafa, era bagamba mutwale wa jjajjaawe, mutwale mu kika kye, bwe muwulira akaaba manya nti erinnya teyalisiima, n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo ebiri mu kuwanuuza kw'abannabyamisambwa ababuze. Fe abasiraamu tumanyi nti omuntu yenna asobola okutuuma ki? Erinnya. Naye ani alina haqq ku kutuuma omwana erinnya? Ani alina haqq? Ye taata.
kitegeeza ki singa maama bamwagaza erinnya ne taata nga mwagaza erinnya kiriwo ekiyita kya taata kyekiyita kitegerekese kya taata kyekiyita ne taata batafuddeeyo gye bali abasajja abangu bulamu bwangu omutumyani sula ebacalla likuzaye ebacalla ari wanatuli erinnya lejjajjagire nyiri ekyo nga kiyita obulamu nga bugenda mu Sula Mpindi kitiibwa agambye Sula Mpindi kakati wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitani arrajim kyava sabira omwana oyo edduwa ey'ekitiibwa era ow'ekitiibwa Allah omwana ono nkusaba abeerenga ayingira mu bukuumi bwo omutaase ku shaitaani enkolimire. Awo nno waliwo ebigambo bingi bamufassiru naye baleeta mu byo mulimu ekigambo ekigamba nti Maryam shaitaani yali teyina kyekola etya kyemukosa olw'edduwa yaki ya maama we ow'ekitiibwa Hanna alayha assalatu wassalaam. Allahu alam butuufu bw'ekyo neffe tulabye nti nno yasaba edduwa sitaani erike kubeera ng'emufuŋŋamako. Era bw'otunuulya Maryam ne bwe tugenda okulaba ku Maryam ne ssira wa Maryam n'engeri Allah gye yamusitula olabanga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakyanukula. Wabula tekitegeeza nti nno shaitaani yali temuyinako wadde kesobola kumukosako kino nakiri, wabula kye tutabuusabuusa n'akamu n'akeddagala kwe kubeera nti Allah yamutaasa sitaani okubeera ng'emuyinako obuyinza n'abeera omukyala omulongoofu yali ku ddaala lye tugenda okulaba. Wano nno abalungi tufunewo faida nti Maryam alayha salatu wassalaam yasinga abakyala b'edduniya itlaqan, abakyala b'edduniya okuviira ddala ku maama waffe Hawa okutuuka ku mukyala alisembayo kola ki okutondebwa. Kyekigambo ekisinga obutuufu mu bigambo byaba ulama. Waliwo hadithi eraga Khadija, waliwo hadithi eraga Fatima, waliwo hadithi eraga Aisha, waliwo hadithi eraga Asiya, waliwo hadithi eraga Maryam. Ahadithi ezo zonna tuzifunamu obujulizi nti abo bonna basitufu nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye bwe tutatabba obujulizi obw'enjawulo n'eriyalite y'embeera n'engeri Allah gye yasharrafamu Maryam mu Qur'ani n'engeri gyamu essuula nnamba n'ebyo byonna ebyamwetoololerako mu bulamu bw'abantu n'obuluŋŋamu bwabwe, tulaba nga Maryam yalina ebitendo ebimusitula ku bakyala bonna abakoze eki abasigadde. Wallahu ta'ala a'lam. Ekitegeeza nti ekigambo ekisinga obutuufu mu bigambo by'aba ulama ebyenjawulo kye kigambo ekisitula Maryam okubeera nti yasinga enkizo abakyala bonna Allah subhanahu wa ta'ala be yatonda radiyallahu ta'ala anha. Kakati Maryam azaaliddwa, omukyala akoze omulimu gwe ogw'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwesigamira n'okubeera nti omwana ono amutuumye erinnya n'okulaajanira Allah abeere nga amukuuma shaitaani. Bw'amala okuzaalibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekirowoozo abeere nga amutwala eri abo abalina obuvunaanyizibwa ku Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa, babeere nga bakuza omwana ono. Bw'atuukayo buli muntu yamuyaayaanira, buli muntu ayagala yaba akola atya, yaba abeera amukuza. Mukaya n'okungi bakuba akalulu. Bwe bakuba akalulu kakwataani? Kakwata Nabbi Zakariya alayhi assalatu wassalaam. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba atya seeka ayatu ziri awo azituwe. Naam. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حسبك. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira engeri gye yanukulamu edduwa eno ey'omukyalo ono maama wa Maryam alayha assalatu wassalaam. Allah agamba fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nayanukula okusaba kw'omukyalo oyo maama wa Maryam alayha assalatu wassalaam. Nayanukula okusaba kwe mu nnyanukula empitirivu okubeera ennungi. Wa ambataha nabatan hasana, n'abeera nga yamukuza enkuza ennungi. Wa kaffalaha Zakariya, ng'amukuza yani ye Zakariya. Zakariya afuna atya obuyinza obukuza Maryam? Yayingira atya mu kukuza Maryam? Kaali kalulu. Wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladayhim idh yakhtasimun. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulaga ku mbeera eyo. Akutta omwana amututta eri abasajja abo abalina obuvunaanyizibwa ku Baitul Maqdis. Bw'abatuukamu buli muntu yayagala okubeera nga akola atya? Amukuza. Bwe bakuba akalulu Allah gantu wakaffalaha Zakariya. Akalulu tukajjeewa tukawulidde mu aya idh yulquna aqlamahum, bakuba akalulu ayyuhum yakfulu Maryam, ani agenda okumutwala? Akalulu kagenda ogira ng'ani amunina? Ng'amunina nabbi wa Allah Zakariya alayhi assalatu wassalaam. Kitegeeza nti Maryam agenda kukulira mu maka omuli sister we Ashiya bintu Imran alayha assalatu wassalaam. Makago magenda kola atya? Atera mu ngeri yemu ngali mu maka ga nabbi wa Allah mulamba nabbi Zakariya alayhi assalatu wassalaam. Akungaaniddeko obulungi obw'emindi emeka? Ebiri. Ono sister we naam atoli nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala mulamba. Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa. Maryam bwakulamu kiki yakola? Yeke nyini ali mu taribiya eyo ensufu okubeera ennungi. Kyeyava ava mu bantu be n'agenda ku Baitul Maqdis mu kusaidi ey'ebuvanjuba n'afunawo mihrab, n'afunawo akafo ke w'abeera w'asirikira we yeeyawulira Allah subhanahu wa ta'ala ne yeemalayo mu kusinza omutonzi we Allah tabaraka wa ta'ala. Tujja kira mu maaso ekifo ekyo we yakiteeka we yakifuna. Ye Zakariya yamwinako obuvunaanyizibwa. Yamwinako ki? Obuvunaanyizibwa. N'olwekyo avunaanyizibwa okufaayo omwana ono ali mu mbeera ki? Awangaala atya? Wahakadha kullama, kitegeeza ki ekyo? At-tikrar wal mudawama wal inaya wal hirs. Buli weyingirangayo. Naam, kaana kawala kato kalimu kifo kyako, naam, kikeeterawo ono amwinako obuvunaanyizibwa buli saawa agenda y'okufaayo kakasente omwana ali safe, ali bulungi, ali mu mbeera ye, kitegereka bulungi. Naye buli yagendanga okutuukawo asanga risiki gy'ataamuleetedde, asanga ebyengera ebitali bya bulijjo, asanga okufiibwako ye kwataakoze kubanga yamuvunaanyizibwako. Wakaffalaha Zakariya, ali mu kafaala yani ya Zakariya alayhi salatu wassalaam. Kyava mbuuza ya Maryam, wange gwe Maryam, anna laki hadha, binate bivaawa? Qalat huwa min indillah. N'amugamba ebintu bino byolaba wano Allah yabingabirira nabyo, Allah yabimpa. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Teweewuunya nnyo, Allah subhanahu wa ta'ala agabirira, alabirira gwayagadde bighayri hisab, nga bw'aba yagadde ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala.
kino nno mujjukira nga nabbi Zakariya asaba bwe yatuuka wano ate ekinyegenyege ne kimuyitirako rajulun salih musajja muki mulongoofu alabye ate ekintu ekyongera okusiikuula obulongoofu kitegereka ekinyegenyege ne kimuyitirako hunaalika kitegeeza ki kikyojja mu lafudhi hunaalika awo nno buli gyasaba sibe kiri naye awo nno bwe yalaba ekyo ate embeera ne shauq nesiikuuka buto endasi y'okulajanira Allah gati bannange wadde nkaddi wadde mukyala wange mugumba wadde Allah alina ekimulemerera hunaalika daa Zakariya rabba kitegeeza nti ikhilaas yali alina ne ku obwetaavu yali alina ekyo kyeyalaba ku Maryam ate kyamwongera endasi n'asaba ng'ate ku luna alina ikhilaas n'obulumi n'okufaayo okwenjawulo ku kusaba kuno kwasaba hunaalika daa Zakariya rabba naga nti rabbi omulezi wange habli mpa min ladunk okuva gy'oli dhurriyatan tayyibatan innaka samiu ddua mpa omwana omulungi mazima ddala Allah owulira byenkusaba obinnako obusobozi okubyanukula kitegereka innaka samiu addua nga tukyayimiddeko wano katono ku dduwa eno onoliwo ensonga ez'enjawulo zetagwana kola tutya kuyitako bwe tutyo ensonga esooka omukkiriza aba mumativu nti Allahu subhanahu wa ta'ala oyo yateekawo asbaabu alina obuyinza n'obusobozi obukola kyakoze wadde sababu yo nga yo yalibadde tesobola kola kintu ekyo kitegereka naam yani omukyala gwe bajjamu nabaana ayina okusigaza imaani n'obumativu ti Allah nga yagadde okuntondamu omwana amuntondamu kitegereka wano nno min at-taraifi mu ebyo ebisanyusa al-Qadi al-Amrani rahimahullah Muhammad ibn Ismail al-Amrani yakafa ndowooza emyaka nga ebiri gyokka egiyise yali qadi w'ekibuga Sanaa sajja mulongoofu mumanyi munene rahimahullah yafanga asusa emyaka 9 bamu ku bayizi be ye Sheikh waffe Nu'man Watar hafidhahullah era Sheikh Muqbil yamuwanga ekitiibwa kinene Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi n'abasigadde bonna olabanga ebigambo byamwogerako byali biyitirivu obulungi rahimahullah lunaku lumu omusajja agenda amubuuza ekibuuzo kyali kikwatagana ddala ku nabaana kakati masala ga fiqhi sigajjukira bulungi dhabuti yago banga nyina kyenneetaaga naye nga kiraga nti omukyalo olwokuba talina nabaana tayinza kukola ki tayinza kuzaala kyavaamu ennamula ng'agizimbidde kubeera nti omukyalo ono takyasobola kukola ki takyasobola kuzaala ngandi ekibuuzo sikyakijjukira bulungi gundi ujakyo saagala nkisobye kakati omusajja kyavaamu mugamba lakin ya qadi subhanallah Allahu ala kulli shay'in qadir qadi subhanallah Allah tayina kimulema asobola subhanallah gero omukyalo nabeera nga akola ki ng'azaala kitegereka qadi namugamba nti amma in qasadta hadha nti bw'oba ate ng'oyise mu mulyango ogwo naawe kenyini osobola okuzaala Allahu ala kulli shay'in qadir tasobola Allah kayagadde bwe tubanga tuli ku byamagero naawe osobola okuzaala ne bwe tubanga tuli ku mbeera eriwo eyawaaka naam reality y'obulamu Allah nga bwe yakola sunna y'embulamu bwe naam tosobola kubeera nga ennamula eri bweti ne bweti ne bweti kitegereka bulungi kakati abalungi tuddeyo tugambye kyetuyiga wano ekisookera ddala okubeera nti omuntu la yayi asmi rawhillah naam bw'aba alina kyayagala ku Allah subhanahu wa ta'ala amusabe enjogera mwankolega nti abeerezeemu naam amakulu takutuka ku nsonga abeerezeemu agende mu maaso nga mumativu nti Allah subhanahu wa ta'ala amuwulira era asobola okumwanukula kitegereka tukijje luddawa nabbi Zakariya akaddiye yekyeyogerera wa muraati aqir naam
n'omukyala wange muki mugumba. Ekyo kimu nti omusajja ono yali amanyi mukyala we mugumba, niyagenda mu maaso n'asaba Allah olw'obumativu bwe nti alina obusobozi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, be basiraamu okutegeera n'okumanya n'okumatira nti okulaajana kwe tulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala n'obumativu bwe tulina nti Allah yanukula. Allah yateeka mu Qur'ani ebintu bingi, n'ateeka mu sunna ebintu bingi ebitulaga nti yakyereyanga okwanukula. Yakyereyanga ki? Okwanukula. Kyokka ate nga ajja kwanukula. Ekyo Allah nakitulaga ku baddu abatusinga obulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat ya waylata aalidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha. Kitegeeza ki? Ibrahimu kyanga wasa Sara yayimirizaako omulowooza okubeera ntasaba. La, musajja ayagala ki? Ayagala omwana. Si bwe kiri? Bw'abeera Sara teyasabanga? Yasabanga. Yabaanukula ddi? Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari amatenda amalungi era amajjuvu n'okebaza okujjuvu bya Allah oyampadde mu bukadde Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi la sami'u du'a. Laba omusajja ayanukuddwa nga akaddiye, labwa atenda Allah kwanti awulira nnyo edduwa naye nga atandika okusaba ddi. Bannange kitegerekese bulungi. Ensonga eno nkulu etadde abantu mu mitawaana mu bulamu bw'edduniya ne batuuka okuwangalira mu busiraamu nga balinganga Allah ge yasuubiza empewo nti Allah tayanukula. Lwaki? Mukubanga ku Juma yagaya n'asaba ne ku Dduma eddako n'akola ki? Ati yajjukirako ne mulamazaani n'asaba. Egyo emirundi gyonna esatu sigala ali wakunjanuka alikoze atya? Abatonde ba Allah abalungi ab'ebitiibwa baasabanga ne bagendereza nga balaajana Allah n'abaanukulya we yayagaliranga ate tebaakutukawo n'okusaba. Kubanga okusaba kulimu ebirungi bimeka? Okusaba kwokka ibaada. Okusaba kwokka ibaada, obeera mu kusinza kofunamu empeera. Thaniyan, Allah ajja kwanukula ekyo ebbanga ly'onaamala ng'ogenderedde nakyo. Era ffe nga nange mwendi ebintu bingi bye tusaba Allah ne tutabifuna biva kubeera nti tetusaba nsaba y'abalongoofu abo Allah batulaga mu Qur'an. N'osaba olwaleero n'okoosenya ugenda okulanga tokyasaba. Lwaki tosaba? Wakifuna. Akakakutula kusaba. Omwarabu agaa nti inna fil amri inna wasaba Allah akuwa ennyumba. Wagifuna. Okyali muzigo. Lwaki tokyagisaba? Inna fil amri inna, ensonga erimu ensonga. Waliwo akantu aka, waliwo ekimbe kya, waliwo akamba akakuyingira, waliwo endowooza ebyo wafuna ku Allah. N'oyimiriza okusaba. Genda mu maaso osabe y'enkola y'abalongoofu abakola ki? Abaatukulembera. Awo wenyini bwe tugenda okutandika biidhni Mawla jalla waala. Waffaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin.